Ng'abatuuze mu bitundu ebyenjawulo bakyagenda mu maaso n'okwemulugunya ku mivuyo egyali mu kulonda kw'ebyalo okwaliwo nga 28 omwezi oguwedde, n'ab'ekibira Masajja mu Makindye Ssaabagabo bavuddeyo ne beemulugunya ku byaliwo ewaabwe mu kulonda kw'ebyalo. Nga bw'abala 1, 2, 5, 7, 6 ate munno ali yali abala ng'amuwuliriza ng'abuuka some numbers. So twagala obwenkanya nga bali babalese bataddeyo abantu baali bangi wazina balimu wakati bali bangi bagamba tajja kulangirira aveeyo biki era by the end of the day ne batusinza amaanyi ne bateekawo emmotoka yali yamunuuwa musire bamukwata bamuteeka mu munuuwa mulayini yegatta mulayini endala ono ne bimulemerera okuddikira yayinga yali alondesa mu kaseera ako minisitale we yajjira nga erina okukakkanya embeera bano baagala alangirire ate tekikkirizibwa mu mbeera y'abantu nga baleseewo kukyankalana ne bakuba amasasi mu bbanga. Bano bagamba nti baafundikira nga tebafunye bukulembeze bulambulukufu obulina okukola ku nsonga zaabwe. Bano balaze ng'obuzibu bwasibuka kw'omu ku baali mu lwokaano okuva mu layini z'abawagizi be ne beegatta ku layini ya Nantambi Bushiri, omulala eyali avuganya ekintu ekyatabula Namata Lucy n'abawagizi be nabo ne bava mu layini nga bagamba nti kino kyali kimenya amateeka ga kulonda. Bwe balowooza chairperson Namata batuuka okubala bwa kandidenti omulala ate kandidenti omu ne yeegatta mu layini ya kandidenti omulala nga kikontana ne guidelines baatuwa mu EC. Yagenda n'atandika kuyita abantu nga bajja mu layini yaffe nga bateeka mu layini ya Kabirigu. Jjukira waliwo abantu abaali abalina ebitengatenge n'agatwala teyakoma yatandika kuleeta abaali wabweru outside the pitch abali wabeereyo ekisaawe n'alinnya n'abaleta kukyalafu kubanga ffe abaaliwo twakiraba temutunomu gye baagulirira bo baakola ebyobukumpanya bino batubiraba bagabye obupapula babuleseemu baddawosa babasimbe layini nefutwali ku layini zaffe abantu bonna bonna bali ku layini yaffe bantu bakyalo. Abatuuze bano baagala akakiiko k'ebyokulonda kaddemu okubategekera buto okulonda basobole okwesalirawo obukulembeze obutuufu. Tekasaana kuddibwamu because kiriyale nze ng'omu ndaba omukyala Namata yawangula akalulu kano kubanga effujjo ebyaliwo ng'omu siraba nsonga lwaki tebabangirira mukyala netugenda mu maaso balangirire omuwanguzi tutegeere omuwanguzi waffe nti oba yalidde akalulu twavaawo tetutegedde era ensonga y'amasasi ye yatugugumula fena ne tudduka ne tuvaawo. Namata Lucy nga ye ssentebe abaddeko era ng'avuganyiza ku kaddi ya NRM alumiriza okulonda kw'ekyalo kyabwe okwajjulamu emivuyo. Bannange olunaku lw'okulonda sirulabangako kubanga Simona Katonda ffe bwe yatuwonya twali mu kiseera ekyali ekizibu ennyo ekitalabikangako nga tulinda abawambe. Ntandika okulaba agasajja gessebungi mu kitundu ng'ayingira ng'omusirikale gwe twalina omukyala takyagasobola. N'agamba nti okwemulugunya kwe yamala dde okutuusa mu bekikwatako okulaba ng'afuna obwenkanya. Sinnafuna kuddibwamu naye nga nze mmanyi nti buli kimu ekyo yandikoleddwa ngezezzaako kikola. Kwemulugunya kwange olumu nalutwala nga 29 July 2026 era nenditwala era 29 wano nalwo nenditwala era baalisiving empapula za. Onera ng'ali wamu n'abatuuze abalala basabye abakola okuva minisitule ya gavumenti ez'ebitundu okuyingira mu nsonga zaabwe. Tusaba y'okubala obulungi balibala batya so tusaba gavumenti, tusaba electoral commission, tusaba abakulu bonna Mwami Balamu Mama Justin Namere bonna tubasaba ntume mu nsonga zaffe zakibiri etufuna obwenkanya. Mulanga gwekubira gavumenti mu byokulonda bibeeremu ebyamazima oba mu byokulonda bibeerengamu nga gavumenti eteekamu security nga y'amaanyi. Abantu abalondebwa balemenga kujjanga ne security yaabwe nti bo balina security yaabwe nti eyo ekuuma akalulu. Oba Minisita Balamu oba Namere bajje batuyambe mu nsonga zino balabe nti batuwa chairman omutuufu oba akalulu tukaddamu tukaddemu kuba tetulina chairman mutuufu bano ebibanja by'abantu bigenda. Kyambadde Shadrack Jesha yakusakidde eggulire lino Cracker TV amalindirire.